ezinja basi banze omuntu yanonyanga bubudda mu maso ga Mukama fetwola twajjanga mu church kunonyawo bubuddamo naye saawa zino obuddamo tubunonya mu mabaala nogamba owayi kangende ne bannaffe tunywemu nga lwaki mutugoba mu makyaki mmwe mane kyaki mugenda kufa muzitulekere twegazanye fe abaana ba Katonda fe tuli baana ba Katonda essaawa zino obubuddamu obunonya mu church oba ku boyfriend obunonya mu bbaala si mu church oba ku boyfriend oga boyfriend munayijanga okwatekwateko obulamu bugenda naye dda twabunonyanga mu maaso g'abasumba naye omusumba n'akeera ku makya service esooka n'abulira ku mukamusumba omulala noweri n'atandika oweno. Has the Bible really ended? Bible yaweddeyo gwe wogitunula mu Bible n'ogira mulabanga kati yaweddeyo yasiiringa temukyalina musobola kutugamba nti kino kyekigenda mu maaso kino kyekigenda. Amanda Christine nze nkugambako gwe mukyala gwe nkugambako nze sikutya. Omukazi yagambye munne ekigambo n'agamba musimanyi oyambala obusikati obukwata mukwana alina figa Jessica alina figa eyambala ezengoye ngoza buli figa eyambala ezengoye abantu abamu batunulanga na mika gya nyuma ng'olowooza osobola okwambala olugoye n'onyumanga bwa nyuma mwe baana mmwe Jessica okufaanana bwatyo ssente banaye siki bantu mmwe kireka mulowooza bulala mwe ebintu oba mubirabira ku sowaani ki mubibegera ku sowaani ki Amanda lero gwosanga walampa Bobi Wine gwo walampa Bobi Wine gwoyinza kufuna wo omukisa gwo kati otandise basumba gomanya bikolimo byoyina ate naye akunga abawatoto okunga abafe tuli young generations ezitayisa mbasumba maaso naye abasumba lero mboogeddeko bwenziramu okulya olutalo lwonna lw'omusumba enkya ngenda mu kooti nzigulewo ekipapula otherwise amakyaki gamu at least gaggalwewo tuddeyo mu Bukatuliki tuddeyo mu Protestant tuddeyo mu Buyisiraamu zaali eddiini ssatu naye okuva lwe mwatufera mutubbyeko buli kimu abalokole wabula kati muli wano mutandise kati mwatandise kwekolako mu buliri onaakukusa ono takukusa onaakukusa ono takukusa mwewummuze oba okitegeera waliwo ebintu nga tebinyuma oba munfuna nga tebinyuma otherwise Uganda waliwo ekikyamu ate ekikyamu kinene kyetaaga n'abagenzi ne bazuukuka kubanga abalamu bokka bayinza obutakikwata kyetaagako n'amajini amayembe owulira bafune akaveera bakuŋŋaanyize muli naye Uganda eriko ekitali kituufu godde mu bulamu bwa munno oyogere bw'otyo obulokole si ddiini kituufu naye ate bakozesa erinnya lya Mukama okuliweebuula naakwatanga ku katuuti n'enfuna omukisa tujjako bisiraani kati musumba ayogera ekigambo katuuti n'otuuka okukwata katuuti n'owulira nga n'ensi zikutte n'ogamba maama kati akatuuti akaali kavaako omukisa omuntu akakwata n'alima buyimi ulira lino ettako mbu use some filters please for what nze ndi muntu mukulu ndi muntu wa bulaka seyerusangako sikwatangako mu kizibu why do you want me to change myself because of media mumbasanyuse engeri baze gyatannangamba nti akanonyayo mukazi mweru wano wamala temutujja ku mulamwa byonna mubikole musabeyo TV babawe program mwevume naye mujje entalo mu katuuti. It sounds quite fucking and absurd. Entalo muzijje mu baana ba Katonda n'endiga ennaku zino ebintu byemwogera zikuba ne bigamba banaye Katonda wange mwogera ebigambo n'endiga kati ziswala bino bye babakuliranga engalo nga muli wano munoonya ntalo nabo baasoberwa tebakyazikuba
bibasobedde bwe munamala nti abasiraamu abakatuliki n'abakristaayo batandise obbaloga nti abantu bazzeeyo mu makyaki gaabwe. Bayibuli egamba nti bali balaba. Akaseera nno kasembedde. Akaseera kasembedde. Banaye Amanda oba yava oba atayani yamutusigamu eyakutuleetera akuzzeeyo tetulina kye tukwagaza tolina nakyoyogera gwe eyakutuwa yenno oyogere ku bintu bya politics n'ebigenda maaso mu ggwanga tubale tumusaba akunone akutwala osooka omaliriza eddoozi y'empeki oddeyo ku rehab. Tusaba omuntu eyatuleetedde Amanda asimanyi abeera mu London amuzzeeyo tetumulinaako obuzibu agira alina ekintu kye. Bwe tuba twogera ku bya politics tulina Lumbuye tulina Sewungu tulina ani bana abaana abali ebweru tulina Pato bambi Amanda mu mugambe agira gyali teri amwetaaga ne bwana abataliiko ffe tetuliiko tukimanyi. Mwe baanamu eno ekyali Uganda Yesu Kristo namuloose. Ekyo kye kinnuma. Omanyi omusajja we namuloose yakomyewo ku Uganda. Mu Uganda bamubambye kati bamubamba na pampa kati bagijjeko kitegeeza Uganda nkalu. Omanyi akasuba balowooza be balaba mu nsi z'omwoyo bokka. Naye buli muntu asobola okulaba. Kubanga nze nsaba nsiiba ng'oggyeko obulalu. Omusajja alaajana. Yesu Kristo alaajana. Mumubambye mumusinye buli wamu musajja watutategereke kono amwogerako kino namo mu maaso ga katuuti. Mwamulabako olaba ne beyasanga batundira emmere obumere mu yeekaalu ye yagiyiwa. Ennyumba ya tate etundibwamu eti emmere. Atulekanya ne watoto direction bada toto direction watoto biki. Watoto nkumba. Watoto biki. Watoto adeyamire empeke n'oyo naye. Ne watali Uganda egi wenyawo obadde toliwo naye nga tugenda mu maaso totumalira budde naawe. Ate muwadde ne platform kubanga ba follower bange tebamumanyi bali mukumbaza yanyo. Muwadde ne platform. Naye kinzigyeko wayi ye kuvuma nnyabo Mami Jessica ayambala obugoye obwo olw'ensonga abunyumira. Ate mukwano bwa bbeeyi ffe twegomba na bwegombi kwambalako kagatto kayambala. Kubanga ayinza okuba ezzengoye teziva wano. Gwe gye wagenda okunoonya 10 yazitumya butumya ne zituuka. Am I clear? Am I loud and clear you madam? Oyo mukazi abaana balabirira. Oyo omuntu abantu bayambye gwe ne bagamba kuyambako bantu basatu. Kulya woyisa buyisa mukka mu kabina. Ate wobo oyogera yena n'otwakala n'obanga akasoddokiyo. Mulekerawo okujonga abantu. We are Ugandans. We have to be together. Naye ekibiwe kibaawo mu kyogereko anti Kaduuka emusanganga n'omusajja w'omuntu mungolole ye bannaye munkwate tulina kutereeza ekituufu kirina kuba kituufu ekibi munna ali wali akaaba ati Kaduuka bamusanze ne bawagundi ng'oli kuno otikka amannyo amutwale anti munnange tewaliwo anti omusajja si w'omu. Bameka mu Bible ebakiwandika nti balina kubeera 14 nga bonna babonaabona. Abakazi muli bangi sebo atudda. Abakazi twenkana n'abasajja bali mu nsi lwakuba tonnafunamu wo. Lwaki mwonvaako n'enfuna? Bya bulimba abasajja bangi abakazi bangi wiyayiko. Singa bakiwandika mu Bible verse bagisome nti abakazi bazaalibwa bangi abasajja batono. Wano mu Uganda wosanga abasajja nga basiraamu nga asulira bukopa nga alina abakazi bana. Emuwalabu alina kirombe ky'amafuta. Emuwalabu ng'omusajja alina kirombe ky'amafuta naye nga alina omukazi omu. Wabula bano abafa abasulira obukopa. Mukama yatugamba akinya. Agwa yagamba owasa akinya ng'olina busobozi. Obusobozi teyategeeza nti olina kubeera na nnyumba nnya. Abakazi we baagalira okubazina mu ssaawa yemu obasobola. Ngate buli omu ali we ekyo Allah kye yali ategeeza kitegeeza tokisobola. Abasajja balina ebirombe by'amafuta balina otuuka mu maka g'omuwarabu kirombe naye ng'alina omukyalo naye mmwe baawano ba Yusufu baffe bayisima loleko otyola assalamu alaikum
nojjuza buli wamu ate muleke kutujoga ngoda ku mama Jessica gwovuma banange sitani yewa amani nze sisobola kugulumiza sitani oline fujjo mazima nodda ku mukazi munno oba nayo kwa kale yakwata mu kizigo ne yeyerusa yambala Jessica obugoye bwa yambala onyumenga ye kiriza ati nawo omubiri gwa kusala gukulinga gwange wachuuka ngezaako kunywa nnimu naye ninga ayonoona obwononyi bwe nanywa nnimu buli wamu atandisokkoga olubuto bwe rugejja kiriza nawo omubiri tolina obwo obugoye bwe mulaba ku ddami ne mujjano ne mubweyambaza wano president waffe tatwagala kontala yagala tukwatagana mukyala gwe wasoko kuzenna kutereka kuvada bwasoko kujano ku media wavuma president wange oyo sebo twatwala obudde ne tumulonda we took our time ne tuvotinga Robert Chagulanyi Center twakera n'okukeera ffe tulabira wano oli eyo yasamireeyo wasoka kumuvuma ate kati byoyogera ate ogenda okulira ng'alinga alinya akasozi ogenda okulira nga solinga okumulya ng'afuuwa ate bw'alirako amagi ate nogamba naye ono abadde ki. Can you please first sit down and you settle before you speak? Naawe totumalaako mirembe nga kyakize Kampala wano. It's too much. Bweba bagamba mbu oba olina obusobozi wa Ssaabakazi mukaaga nga balowooza bategeezezza mu ssente sebo waliwo akaseera Katonda gwakuwa ekigero abakazi basatu ne bayimira ku ssaawa eki omu abeera kitintalo omulala abeera nsambya nasiba osobola okubazina bonna mu dakiika eyo gye baba baagaliddemu oba nno bwe busobozi bwali bategeezezza kuba bo bano balowooza obusobozi bw'ogenda kubazimbira kalina kyova olaba nga babendako nyo tosobola kwebakana bakazi basatu nolowooza nti ojja kusigaza omubiri kikikyo bwali musajja alina kuba na mukazi omu busobozi kyo obusobozi Allah yekka yabulina nannyini ggulu yabulina mututamye ate no singa okyawa omukazi gw'okoze naye n'otamwogerera naawe malaya gwe baleese n'osirika bwekya sina we mpinza kukkiriza nti omusumba osobola okubeera katuuti nga mukazi wa abeera mu puroguramu zaabwe amalaya nakyo ekyo si kituufu yo si puroguramu ntuufu ya mukamusumba omanyi mwe temwagala boogere ku kibi otherwise nze temujja kunnemya nalooza Yesu Kristu ng'akomyewo naye ng'ali bute ne pampa eno lutute bakubyoli ne pampa Boza njagala mbero musiramu njagala kweyigiriza kwambala bitu abasiramu naye ntuyanya ebye yambula sobola kye yambula ngenda kutuuka wali mu town nga nakijjeemu dda nga nfa nga aki eganye sijja balimba mbu abasabakazi bangi bobeera n'abakazi abangi simanya mbu Qur'ani egamba ekyogereddewa obusobozi bwe bategeeza ekyo Allah abakulaga nti teri abulina obusobozi tobulina tosobola olaba omu yekka yakutuuyanye walina omu ng'olina emirembe kati olina babiri ne ku kituutu oyogererako by'otategeera naye wenyini bikusobedde abasumba bera mwe mwandyewaddeko ku ziriivu abakazi oba kye bayita omuntu eyatisse nabunnya kye babakola abasumba ebintu tebakyabitegeera mutuwulira wandyogeddeko omuntu omulala naye amanda gwe yakajja ogulewo puroguramu watoto gyesigalize girye n'okugirya ani yakugamba ogikolewo natuuse dda mutuuse gwe wasooka kuvuma pulezidenti waffe tetunaba kusonyiwa twagala ogiwano mu Uganda tukuba emiggo mu state house wali emagere tusooke tumuswanyula emiggo bana abantu okuba n'emyaka emikulu tekitegeeza nti sebasobya tujja kukwata tusooke tukwewenyula embaako tulyoke tukusonyiwe gwe gwani ayogera ku pulezidenti okumuyisa Mukama gwomanyi omukisa ogumuliko omusajja oyo nawulira nga wano mu Bayibuli oba chapter ki mu Yesu yalinyira magera ayinza n'okuba yoyo mwennyini nga balowooza Bobi Wine kumbe yennyini ye mwana wa Katonda kubanga ne byakola obiraba
yomu ya after Bobi Wine yandikoze n'amachachi lwakuba Mukama yamulonda nti alina kuba mukulembeze kitaawe Katonda mwene yamulonda nti abeere mukulembeze otherwise Uganda we are losing it like seriously abantu babeeranga ku kituuti kujjako mukisa abantu babeeranga ku kituuti owulira wano omusumba akyatambulidde ku mulamwa Kayanja ompuliriza Pastor Tom ate ye wa Tom ndowooza ne bw'omukwata ku bigero osobola okuwona ndayiranga ntya Katonda nafunamu obuzibu nga nnemereddwa ng'obulamu bugenda neŋŋenda emutundwe nenwana ntuuke ku oyo omwami wagenda okuyita wiki ng'ekizibu kyange kigenze just kumukoonako bukoonyi oyo Pastor Tom ow'emutundu bannanga aliko amafuta naye bano bannaffe n'alinnya akatuuti n'awalampa ono amafuta gokka ge wazze nago wagayiye dda ewa Tom ng'onooweereza katuuti owulira ng'omanyi ogenda kubeera ne banno ku Sunday katuuti mulina okusiiba weekend eyo osobola okulinnya katuuti ng'oliko ekisa kya Mukama naye obwawano kasita obeera mu lugo oluwanvu wojjira w'olinyira oba abadde weegadanze n'ani you people zino church ngenda ziwababira anti babaluza zote basiwabira mbusimanya mbogenda kuwabira omugagga bakusibe ne Yesu Kristo anakitegeera nti bansibira bwerere lwakwogera mazima yote bamubonyaabonya lwakwogera mazima these churches ate n'ekibi bakyogera kibi kibi muleme kukuliriza kibi abasumba bawano namwe mukyusa nnyo abakazi mulimba temugenda ko mu courtship golla basista ngo omuwasa bomala okumufuna mbi omufunyemu nga mugagga wadde ng'omuta ennaku zino namwe muzina nnyo mulinga fendiga kyovona banga munnaye sikyesembereza nnyo church leka mbeereko eno ebbali nsiibire eno ebbali naye nammwe ennaku zino muzina Bayibuli ekugamba tobeeranga mukazi wadde akumalako emirembe fenga mwabituwuliranga nga mutusiba mu bufumbo omuntu bwagamba nti obufumbo abukoye saba mmwe mukola ki mwatugambanga kwata omusajja pastor omusajja wange jangu tusabe aba mwenga mubaleka obuzibu ki bwe tunabagamba nti amachachi muyiya mayiye then muntwale ku police njakojja kubanga nze kenyini nze soko bawa babira nendiga zitandise okukowa nonsense wammwe mwete mugenda ne mulaba obutambi obwo abasumba mwevumye kisusse abasumba be Uganda mweyinako obujja buli omu ng'ayina abantu be temusobola kwenkanya bugagga ne bwe muneewalana mutya buli muntu alina percentage y'obugagga Katonda gy'alina omuwa ayina fe abadde baba wa ssente mubitutamiza le tugenda kuziza kyekiriwo mbumama teboogerako tugende mu maaso fenga mwali mu butusibamu obufumbo mwe lwaki nammwe mu busabire Katonda gw'osaba yakulaze ntosobola kubeera na muntu ng'obonaabona lwaki tewamusabira ekikulu kutonda ekiwona anti Katonda ayogera naawe bantu bange mulekerawo okutulimbira katuuti gamba abantu nti naye weeyiya abantu mubagambe nti mweyiya it's a business making money gano ge mazima mwete omanyi abasumba bawano tebaagala mazima business ya kweyiya okujjako to ne Kayanja ye muntu gwe bavumidde emyaka gy'otamanyi mwene naye talirinnyako katuuti era bwalinya Katonda gamba hello praise God naleeta akayimba andika okuyimba then natandika okubuulira enjiri oyo omuyita ki naye gwoloza tabiwulira kyogamba ono alumiddwa nnyo gwe tusoose okuvuma ng'avumye basumba ng'ovumye banno bwe muba mulowooza ayambala mini n'abammwe bazambaleko tulabe effiga abantu abasinga mulinga nze bannange ebintu byakusobako nze gwolaba nayinanga figa 8 essaawa zino nyina 9 bintu bikusobako bwefo gy'okukkiriziganya n'embeera otandika kuyomba wa waayambalidde obwereere nange byansobako abaana bankukumudde bankozeekoze buli wamu figa neefa
kiriza nti embeere kutteko tosobola kwambala type ya lugoye gundu lwayambala olw'ensonga yayina figera biko Pastor Kayanja alinga atazaalangako. Temulinayo mwe kubasumba n'abasumba abakulu abandi babuliridde be mwasooka okuvuma. Ekintu mukiyiwa ate toyoza nti oyiwa kyo kyokka. Mpozi nga nawe n'aba project ya muntu mulala nti kati oli diversion kubanga musasula. Manyi tulina gwe bali mu kuteekateeka. Naye osanga namwe abamu kati mufuuse diversion okitegeera. Mugira mutu diverting nga tusobola okwerabira olanya. Ngwe ngodda ku baana ba Katonda ozannyirako gwa manda obumanda gwe manda ono manda atasobola na kubeera mu Uganda si ya mulema si yo yaleeta yasombola neteekaawo n'adde ku Pastor Jessica Kayanja ayogera omukazi asobola okuyamba enfuzi n'efaakazi oddewo mugerooza buli gwayamba agenda mu kamera gwelooza Jessica buli gwayamba agenda mu kamera. It was my very first day to hear that woman say that. It was my very first day to hear that woman say that. Gwe mande yashalemereddwa ensi. Gwateje emyaka tete ginyuma nakuba kyendoozi atukayo ne yesiba ku kisajja ne kimuwasa. Tomanyira bantu. Naye Jessica wali teyesibyewo abikoleredde. Mulekerawo okumanyira abantu. Omwana wa Katonda bangambye abadde eggulu. Mutabani wange. Oba afunye ku mazzi abaana batambula nabo bamuweereza ku mazzi. Njogera ne Nuwa mutwe njogera ne Edi mutwe omwana afunye ku mazzi. Ebintu bibasobyeko abasumba mwetaaga kwekunganya ne mwenenya buli omu ne yeenenyeza munne nga mutugamba okusonyiwa naye nga mwe mufuuse ekizibu. Kyokka ffe mugamba okusonyiwa abantu tubasonyi batutidde abaana tubasonyi batuzzaako buzintu naye mmwe bita obukyayi nga bungi. Kati musabe eki program katwesabule basumba kwesabula bakibawe bave ku byogerera katuuti ebyobuseeku by'omu maka gaabwe. Ngamba oli omukadde wamma onabuza wizi manda oli omukyalo omukadde agudde embugubu gwalinganze naye ense mulaba bulabi. Nedda nnyabo gwovume mama Jessica Kayanja igwe manda ekyambaza Jessica engoye ezo lwa nsonga zimutuuka. Manda yimiriro yamba olugoye Jessica lwayamba olabe bwona ofaanana. Nagambye online shopping omanyi kyekola abantu wano. Buli atunulira akagoye mu ddami y'oku online alowooza agenda kufaanana Jessica. Mubwambale baba wana omufaanani. Ekintu kye bayita smartness bashimanyi. Byebino ebikazi byosanga mu office nga kigubaanyi. Mukazi woli teyabeerangayo ng'ayambala ebigoyegoye n'amuvaako n'afuna n'omulala. Lwaki waba amanyi nti mukazi we yali ayambala bubi? Lwaki yamulekawo? Omukulu mukazi we yali ayambala bulungi. Mujja kufa bukadde ensi yonna wagikigambanga. Basumba bannange mulekerawo okutugamba ebya famire zammwe ku kituuti twagalako njiri ya Mukama n'ebigenderako. Otherwise we love you so much, we respect you, but if you don't respect yourselves while giving out the word of God, era ba medical doctor kuwunga awunyiriza panado awunyiriza bino awunyiriza babita batasomerayo ku bidagadagala ya vizi awunyiriza toyinza butawunga agenda abeere mu medical bishi beba n'abasawo bosanga batungidde pamba mu bantu. She's not professional at all. Every time she's on media ali mu vacation dayo akuba abantu empiso mbwamanda yakoze. She's a medical doctor no bwagande. So what? Jessica is also a woman of God. Lwaki amulumbagana ate n'amulumba ne kubyatamanyi Pastor Kayanja ali ebisera natulidde omukazi nga ayogera atwakala yenna alinga bwolaba akabaketi kenkali kubanga kobo okayiwanga etwakala etandikirawo kuwunya akatereke nga wiiki ng'atwakalira omukazi neŋŋamba laba nno sitaani bwakola buli kirungi ayagala kukisaanyaawo.
Chege. Ze ngambi yavuma ko president wange namulayirira. Nakomba nakwerima nempanike ngumi bwe ngamba Amanda wali nyira mu Uganda gwe ngamba bugambi wali. Nja kumukwata musemu motoka muvuge paka magere tujja kumuwe emigo. Paka president wanagamba mulekera omanye president ayimira wimizi nagamba bana mweto chemukola si kituufu. Nja kumukuba mulagenti kituufu. Kusebo yali alumbaganyeko president wa Foyogola. Bwoba kati basumba banafu bwoba owuliranga omukazi akusingidde buli kimu enjiri ereme va mu busumba genda obere n'omukazi. Bwoba mukazi ng'oli musumba ng'olaba olina gw'olumbagana nga ekikuviiddeko obuzibu bufumbu tambula ekituuti mukireke mugende mubere mu marriage ate olage nti gwasinga naye mukyali mukyaki mukyatukuŋŋaanyamu ssente naye n'enjiri yennyini temukyagituwa. Ntalo Essanyu nga yayombye n'ono ate ono yayombye n'ono nani omulala omusumba waliwo omwami omulala omusumba omusajja omusirise bangi bamukubye yaliko alihawali gundi ono jagenda kikomeko jagenda Jamada yaliko taata wa Jamada yani n'omwami oyo yasirika naye yagamba mutunule mulabe muliko ebikolima abantu abamu. Nabono mukomba bakuli omanyi bwangambye mbu anti Kaduuka mbwe mimwa ofuwe mmindi kati oyagala njeruke emimwa gyokka ndi muddugavu oba nange oyagala ntandika okukomba kubanga nawulira mbu spams zikuyamba n'okukola pink lips bw'oba okomba nnyo n'abasajja abakomba namunye emimwa olowooza bakyalina bali wano balowooza balina pink lips ate basanyufu nnyo. Mukwano nze engeri gye sijja kukulimba nze sina pink lips am black sikombanga musajja yenna mu magulu ge kati ngenda kujja wa pink lips munaye bagamba gyoko mukomba nga amazzi homyuka emimu then nze mbeera omuddugafu nga myusema mugamente ekirwadde kintwala nedda ssebo nedda ssebo sirina pink lips kubanga sesiga lipstick nti gikyuke ate era sirina musajja gwenkomba kati sinza kulimba a beautiful black woman proud being a Ugandan and a black one. Kati mweje mukire bakuli ovaayo mugubya amanyi abasajja abasinga ne bwasenya asigala awunyaka mwasikunywa asidi oli mbukyalo onyikidde yennoto baato manye emimwe ebirevu wenna abula mulina appetite basajja bannange. Ngamukomba sijirina ebimwe emimyufu olw'ensonga siri mulungi mu kugwa bakuliza abasajja bwe nnuuna bolozi bwe nnuuna eno waggulu bwe zeyo laavu sijirina era bwenna abakirina mulaba bwe mufaanana obasanga ali mu bbala yenna nga awunya akamwa buli bwaseka amannyo gonna gajjudde ettaaba ani kwogenda okugubya amanyi era nve wano noonyera dentist agakuute si mukyuzi gw'amagulu anti owuuta omusajja. Otherwise tubadde twogera ku bintu bya church. Ona agambye but Amanda supports watoto generation, that is Kyagulanyi project. Taji supporting ajonoona bwononya agivemu Amanda yakagijjamu fe batusiba nakalawo batunafa agivemu kubanga ayonoona bwaba ali mu watoto generation nga supporting Kyagulanyi emyaka gyalina yejje mu ntalo ezitamukwatako okyo Bobi Wine tasobola kukikkiriza omukazi w'emyaka 73 okubeera mu ntalo ewebuula. If she's in politics, let her run politician party. Political party. Banai. Siruzungu. Oluwulira simanya. Mukwano. Oluzungu oluwulira wendufu weta. Sirika musirika bana mbasembezeeyo njogera luzungu.
Pentagon tenagwa mfa musajja watu okutula na kunganya sente za Pentagon tunaba tulya wonti ne Pentagon tebanga nayo abantu balemedde mu katebe mu bisooto bali wali bafukamira mu bisooto bone babeera awatato nyankuba mfacho okutugulira kati Pentagon yetuse wa edda bayanjulanga sente tokyawulira program nga banjula sente ekyo kyafwa kyafwa bana yabasumba muri babbi twali tukunganya sente kana tuwezeza weswe teba kyabyogera nako kati boogera ku bakazi abawomye abakaye abako mwe nja kubasiba mwe n'abasumba ate n'abakolera dalist nja kugenda maaso g'omulamuzi ate ekigambo kya Mukama tebakirimbirako ndabe mukwata Bible nga mwegaana mmwe ndabe bamukwata Bible mwegaane maaso ga Mukama mwegane maaso ga Allah kubanga fenna yoyo Katonda y'omu Yesu soko mutekeke bali kati ndi ku Katonda mwene kitawe wa Yesu okwate Bible olayire nabo ogegedde nchobade tobenanga kushituti kwogera ku bakazi dani okwogera ku kigambo kya Katonda mututami mwe bwembate muchaga kubulya njiri mugende mu mbere mu ddongo watali mazzi wadde ekyokulya tumanye tikatuli empty Neno tuliro omuntu alumbagana Jessica Kayanja inanga alinga afanana anti Kaduuka bonno izo kuloza baba pamidere bagamba kati mulinde kaka uongeze mulyoke munabeko mbwa Amanda Christine nyabo tochidangamo oyo mukazi erinnya lyalina oyo mukazi ekitiibwa kyawebwa wano mbwa yambala obugoye bw'abaana abato sebo obwo si bw'abato ez'abaana abato weeziri teri mwana muto ayambala size 38 ekiwato gamba mukyala wake esalola bwata kusobera bwotaddayo wa X gamba mukyalawo akambale olawo bwotakala kale nodde wa X akagoye Jessica Kayanja agambe mukyala wakambale ale mwatire funya mpola naddaye wa madamu obochi tegene ebile bintu byobugoye ekintu kyebayita obugoye obukwata ekintu kyebayita obugoye obukwata kiveeko kiboola kansooke nywemu akacupa kabbi bampa akasaanukula oba kaliko wa kaka na akacupa kabbi andooza mukalabi soke nkateekeyo wano obalabye sebo bawulidde mbo Jessica ayambala just obugoye bumutuuka Yesu yabazibwa abooluganda ekimwambaza obugoye obwo olw'ensonga bumutuuka haleluya gamba mukyala wakambala bwotaddayo wagundi ono gamba gundi akambale kwata n'owwo okwata akagoye keekamu omanyi mu bukopa kuddamine mwasamirira ogamba owwo akambala olabe bwakufaananira ejjute omwegaane ng'ensi eraba amiina baluganda Yesu yebazibwa gamba mukazi wo yeteekeko make-up ow'ebbeeyi olabe bwafaanana Jessica Kayanja olabe naye bw'otamwegaane waliwo ategomba Jessica Kayanja mbakazi bawano eno generation ye yaffe oyo role model w'abantu emitwalo gy'otamanyi nakumanyi mukazi watunayo wa kyama olinganza abamu obubiina bwammwe bulimu empiso naawe oli kuno oyogera mu Jessica ayambadde obugoye si bw'abaana bato Yesu yabazibwa abooluganda obugoye si bw'abaana bato musumba era naye bwe walabye okwogerako naawe omulaba Yesu yabazibwe ola naawe mu byonna wamulabye mu bugoye Yesu yebazibwe That's good. That's really good. Bag, eh? Gamba no
wo ye Yerusola be bwakusobera. Haleluya. Waliwo n'abakazi nga banyumira omuzigo. Kati Amanda kuba akafaananya Amanda nga muddugavu. Sibe baana basitaani be bagamba kuba akafaananyi nga Amanda muddugavu. Ono yangambye gwe tosiba lero saasibye nakedde njagala kuyomba. Obagamba mukazi wona yakwate ku kizigo labo basobola omufaanana wadde akatikiti. Waliwo abakazi boolabanga ne bw'aba akikuttemu bukwasi. Omwegaana. Haleluya. So Jessica Kayanja ekimwambaza obugoyo obulwansonga figa agirina. Era ne mukyala bakyala bammwe singa agirina. Singa abusobola naye buboola. Omuntu oyambala akagoye n'obanga gwe banyampidde ekinyampo ky'amagi ne bakuteeka mu blanket ng'olinganzi otumbidde waggulu wansi oweddewo okitegeera nga buli akutulako agamba kiki ekyo ekijja. Ebintu ebimu mubeere b'amazima nammwe mukimanyi. Yabadde mukwanjula okwambala gomesi. Anti mwe emikolo mugitambuliza katuuti. Owulira nga mina gwe mwagala okunywa mulage nti saawa yonna babagattamu mugamba weesale gomesi. Oli teyabadde mukwanjula embaga ye yayambala kiteeteeyi. Yayambala kiteeteeyi kyeru. Tokyerabiranga ate naawe eyayambala ekiteeteeyi ekyeru babagatta omumanyi. Gwamanda gwe. Ati mwabadde mumwagala yambala ekigomesi. Oyo omukazi tayinza nakuwunya. Ate ekizigo kye omuzigo gwe yeesiiga ogwo gw'ogamba ogumwerusa. Gwa bbeeyi. Temulowooza nti yeesiiga pookireya. Bamuyita pookireya. Carolite. Omuzigo gwera gwa bbeeyi. Gw'omulaba aliko awakonye. Gwa bbeeyi. Omukazi talinako wadde we yakubibwa akayiso kabina nekakwatirayo ng'omugaana okwambala fiitingi. Obadde otya naye bantu mwate namwe mba mugenda okwogera musooke mwetunuuli. Omukazi ayina abaana 3 naye ayimirira naawe n'ogamba mashallah. Kati oyagala gire mu gomesi. Tombuulira oba haafu muzungu oba haafu muddugavu yamanyi n'embeera ye. Bw'abanga haafu muzungu ng'akuliddeyo mu buzungu abeere yadonkaanireyo wano tuli mu Uganda alekerawo okwataakinga abantu. Bw'aba haafu muzungu haafu muganda lwaki naye ennako tezikwatagana naye totwasamira olinga omuzi. Bw'oba tolina byakwogera Josephine genda oli amazi. Hafu muganda hafu muzungu nekitegeeza ki? Nekitegeeza kumanyira abantu kuyimirira n'ogamba mukazi munno mbw'ayambala obugoye ng'ali mu kibada. Really? Is that respect at her age? Bwe yandivuddeyo okwogera ku Pastor Jessica yandibadde ayogeza buvunaanyizibwa. Wano tulinawo disciplinary committees. W'oyogerera ku muntu naye ng'oyogeza buvunaanyizibwa n'omaana omuntu gw'oyogerako. Naye yabadde ng'ayogera ku mujja we baayagalako omu. Bayagala kwomu yali amwatakinzeko. Oyinza okubanga ne Jessica Kayanja ogenda okukola eyo video waliwo amawulire agamutuukako. Omanyi abakazi mwine ekizibu kimu. Makula ayinza okuba alina abakwano be baatambula nabo naye nga kuliko omukwano gwa Jessica Kayanja. Babaawo mulabe wasooka mukazi so naye oli kwekukola video ng'akoona. Fe abantu tutwalanga mikwano gyaffe. Baby. Mine. Oyo omukazi omuveeko.
oyo Jessica Kayanja asobola n'okwezalira kaye sijabalimba ye nini asobola n'okwezaalamu ba bali betegeera toyina nakyo bagamba hey! I have a slip that I sold a fake balm to Susan Makula. Auntie Kale. Teri mukaza aina kabina. Nakola video nga takalagayo. Teri mukaza aina ntumbwe. Nakola video nga tajibalaze. Teri mukaza alina nabunyanga te yakugwa mutolina kabaawo. Nati okwambala legging. Ebintu obo byesige kikwambaza ekyo. Kyolina okyesiga. Abidi. Va ku mabere ge Bobby. Oshimanyi nti brother wo ali guru ali mukogera luzungu. Kumanyi? President. 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 Ayogera president. Bobby Wine. Bobby Wine. Chagulanyi. Sentam. 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 Wanika wote omukono. Awangale. Awangale. President. President. Ane soko yogere. President. Nja kukubira soda. President. Robert. Asoko yogere Robert. Chagulanyi. 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 Yogera nawe. Sentam. Agenda no watu agala kwogera nange nawe. Sentam. Mugambe, we love you, our president. Furuma. Furuma nisiko yeganda muntu ata nayiga kwogera. Ololo yawezezza omwaka gumu n'ekitundu genda. Bw'oba wasoma ne muwala wa Museveni olwo. Ulira no byatugamba ani yasoma ne muwala wa Museveni. Then ate kitegeeza ate kuvuma abantu wano. Bw'aba yasoma naye kitugaseeko kiye projects mmeka Amanda zaakola wano. Ziri mmeka zaakola azitulage ziri mmeka. Amanda, how many projects are you doing here? Now zitulage. Projects mmeka. Bane olumu wetu tuyisa abantu amaso tugerageranye. Kwata ekidduka n'okyawule ku mazaa magumu. Birina enjawulo kubanga ow'ekidduka notasobola kulinda muntu kuva mu ttoola. Naye ow'amazaa magumu ate gaagaalidde nayo bagayita mazigi makome. Kati oyo Jessica ngoma nene nene nno. Si buli muntu nti ova eri odde ku maama waffe. Bannange nedda. Amanda tukwagala nnyo naye sigala eyo mu London. Gwe bonaabona n'ensi naffe tuli eno tubonaabona tebiggwa. Gwe naye bonaabonera eyo. Owulidde Amanda? Bonaabonera eyo. Tunaalaba okomyewo bw'otadda gwamanya ate ne bw'otabadde tubaddewo. Naye totuleeta mize naawe. Ate w'obanga ojja okukola video sooka weetereze mirempeke owummulemu then olyoka ojje. Ayina tabira mpekeze za depression. Ayogera birala akota agenda okutuka okumala video ng'ali birala. Ne bw'oba toliiko nkulayirira Amanda. Watoto ya Bobi Wine egenda mu maaso. Naye ke wagyeyunzeemu eyo naye egenda kufa. Naawe olinga yayingirira obufumbo bw'abendi. Bukyankala n'okyankala. Waliwo omusajja bw'obeera n'amaka n'ofuna omukazi ebbali obufumbo ne bukyankalanira ddala. Nono Amanda bwali yeyingiza mu bintu bya papa wayonoona byonoona. Owoza president waffe asanyuka ku bintu by'oyogeramu. Ojja kugwa n'eddalugu. Ebintu oguddemu bigwe wasooka n'omuvuma. Ebintu byonna ogwamu bigwe otomera bitomere. Ye lwaki totuvaako? Ye kiki otwesibyeko? Jessica si mukazi wa ntalo.
Nzanyinza okugamba Jessica okufiira ko yo video je yakoze. Wateekwa okubanga mu mikwano gya Makula waliwo era ekigambo kye bayogedde nga kibine kimutuukako n'aleeta. Nze njagala kulya omukazi n'omukazi balabe batya mukwano gwona asobola okuba mukwano gw'oli. Kati gwe beeyogera byonna nga bikola omuntu asobola kunyooka nga avudde mu bbanga akubuulira amazima. Kirabo jangu otwala ono. Bobby, can you go out? Genda muvuge. Genda bakuvuge. Genda bakuvuge. Ndowooza lwaki politics simubeerako nnyo ennaku zino. Saagala kubuukira bye sitategedde. Pulezidenti ali kuli ayogera luzungu ogwirana n'ebigambo by'otamanyi na gy'ojja. Mutagala. Mutagala. Mwenjeemu emize gy'okutagala by'otategedde bireke. Otherwise, respect. Congratulations, the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukwagaliza bulamu. Tukwagaliza olugendo olungi ng'okomawo. Ene waffe eno bayitayo mu kimu east mu west mu south mu north. Sasoma campus kugitegeera. Tukwagaliza olugendo olulungi. Tukwagaliza olugendo olungi President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'okomawo eno. Nze nabagamba ayogera ku Bobby. Ne bwe giri ba myaka emeka nga weetonze nga sinnakuvuma siweweera. Oli omwana ayogerwako. Uyo mwana omanyi nti byagenda okwogera Katonda ayina amafuta ge yamuteekako. Obufuzi ssebo kisa kya Katonda. Ogenda kutunula olabe. Talina kyayogera nga tekirina ku kyo kitegeeza. Okuviira ddala nga mwana muto Bobi Wine ayimba. Buli luyimba lwe yali ayimbyeko oluyina meaning mu Uganda ya leero. Gwe bw'otandika kugamba nti oyo muntu munno. Bigenda ebeera kuno ebikazi. Munze Bobi Wine omumanyi ngani. Omuntu amanyi Bobi Wine mukyala we mpozi n'aba muliko abamukuuma. Naye oli abuukayo munze Bobi Wine mumanyi ate Catherine kusasira alyanzigyeko nnyo. Mbwali wansinga okumanya Bobi. Bobi akolekana n'abakazi abamataka amanene naawe. Wandivuddeyo size entono. Takolegana n'ezo size ezo ziyitiridde. Kujjako ng'oli muntu mukulu nnyo. Ng'ate oli kakiiko. Ng'oli kakiiko. Bobi Wine. Sewo kyavaleka nze mumanyi. Omuwulira sabo bwe yagamba. Mbukwaba wali wansinga okumanya Bobi. Nawulira nganja kane ngamba kiki? Omwana waffe. Presidenti. Omwana wa Katonda. Ekikaze kinene kyogedde kye. Oyo president tayogerwako newe mba mukkomera wakati. Nkolerayo video ne mtuuka. Njikola netambula paka maaso ge. Otherwise, mbagala nnyo basamwe ekitiibwa bakama bange benkolera amaduuka baganda bange bempereza sente za chapati baganda bange abakoleganye nange mwebale nnyo kunjagala mwebale nnyo kubeera nange mwebale nnyo kunzikiririza Katonda bampeera omukisa mbasuubiza nti njagezangako buli kisoboka kyonna obutabaswaza. Otherwise, mbagala nnyo mbasamwe ekitiibwa mwebale kunjagala weewaawo nnyiiga kubanga ba clients bw'ojjangu oyagala kunvuma nange envuma munaye sisobola kusirikira muntu kumpisaamu maaso nga nsobola okusiba ku bizinesi yo nga siridde nga nsobola okusiba ku bizinesi yo nga sinywedde nga nsobola okusiba ku bizinesi yo nga njaayaani kyokka nga n'omusaala sigusasulwa. So bw'onvuma nkuvuma eryo tteeka mpozi abali mu office be batavuma bano ba receptionist basimanya ki abantu bamataka amanene Bobi Wine tayinza kukoleka sikiwanne mu cabinet mwebali bonna abalimu bawa bantu batonotono ate beewe ekitiibwa tebasobola kwogera bigambo Amanda byayogera n'ogamba mukazi munno nti ali mu kibada sinambu omulengedde engoye mbw ali mu kibada wawe wamulabidde mpozi nga gwe wenyini gwe yabadde atonya. Muwe ku bannammwe ekitiibwa because they deserve it. Otherwise, I love you so much. Keep following, keep watching. We meet tomorrow in the morning.